kale mwebale bane mukyaliyo mubeerayo waliwo eyambuuziza naŋŋamba mbu ku radio nabanyumizaako ko bwe twali ku radio Equator no before genda ku radio Equator naye nga tukyasoma omanyi emasaka eyo twatandika ne radio Equator radio zaaliyo nga gye ziri nyingi nga zituukayo zino zonna CBS nga bayo zino actually CBS eyo okusinga ndooza ne radio Uganda ne radio Uganda nga bwomanyi ku FM teyanoga nnyo twajulirizanga nnyo ku shortwave 1 yali 2 shortwave 1 kati bana bemirembe ino mwabali ku TikTok mmwe Facebook manya bichi mumanyi shortwave mmwe medium wave mumanyi FM so emasaka eyo twalinanga radio Uganda ne CBS kati nga ze tuyisamu eggaali kati laba bagenda bakola radio Equator kyenda mu 3 fama radio Equator eddoboozi lyamu na Buddu enkugu mu kuweereza abantu baayo egende gye tugwamu tusaasaana kati ffe twali tusoma ndooza in the early 2000s around there early 2000s there kakati awo mu 2002 gitandikiriza radio Equator ejja ng'ekolera ku mukutu gwa 93 fama mu kibuga Masaka bamanye Masaka simanyi oba bamukyajjukira yajja eri ku kizimbe bakiyita Masaka Cooperative Union mu maaso ga umeme awo so kati bwoba ova mu nnyendo bw'oyita ku ambiyansi ku ssaawa eno kati bwoba ova mu nnyendo n'oyita ku ambiyansi wamuze ekiyimba n'otuuka ku baswibe quality furniture waagi swibe Kiyemba nga ku Mapolif n'oyongera n'oyambuka n'oyita ku kigenda ku Tropicini kati bw'oti awo otuuka nga ku umeme oyambuka mu kibuga Masaka ku mukono gwa left radio Equator awo wetandikira kati radio Equator 93 fama enkugu mu kuweereza abantu baayo egende jja etuuka mu budde nga ffe balenzi abaliwo tusoma twogera oluzungu kwana twali tetunnatandika okwana mwana wani obudde obwo munnange neera nakati era tolina gwokwana munnange ulira yazze okunyuma byendimu lumu tuva ku ssomero kwa kademaawe ebyana bitugamba nti abange radio Equator yazze nti balinayo obupapula obw'okutumira kati munve ku zino ennaku zino nti oweereza ne voice note ku radio entugizannya oba n'okuba essimu oba n'oweereza ku Facebook bino emuweereza mbu oweekako endi wano egindi n'engisomerawo luli tebyaliwo ku radio Equator baalina obupapula kandabe wano bansobola okufunawo akapapula akajjayo ekifaananyi ky'ekintu kyenjagala mulabe kandabe kati ekyokulabirako kale tulowooze ku kapapulanga boolaba kano kati nkano kazingemu naye kati tulowooze kapapulanga boolaba kano nga kali kamu kati nga kapapula ako kyenzijukira kaali mu langi ya kyenvu ku radio Equator kaali ka yellow kaali ka yellow kati nga kaliko wano waggulu erinnya byali mu Luganda erinnya ng'oteekawo Mbaziira Tonny ekyalo era kwolwo nakagula neteekako Bugabira kakati ndooza baali okusinga baleka baali balowoozezza nnyo ku baana b'essomero kubanga ndooza be balowoozanga balinamu kasente kugira bo n'ofisa n'ojja akapapula ako ekisooka kaali ka nnusu zaali bibiri ku bisatu awo bisatu bina naye nga ojja n'okagula era nga oli essuubire yonna likuli mu kapapula ako nga bw'okagula bw'oti n'owandiikako byewali kati ng'oteekako wano wansi bw'oyagala okutumira n'ekitundu gye babeera ne programu mw'oyagala kagende kati lumu tuva kusomera awo tuyitira ku radio Equator nyambukayo wansi mu madaala nyambuka mu madaala waggulu nzijukira omu ku bantu be nnalaba nga bwe namulaba nali simumanyi kati namala mulaba ensi netugatta n'enkizuula nti yali oyo yali Mwami Lwanga Junior era nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli nkwagala nnyo kubanga era tewampisa bubi we natuukawo akwolwo namusanga ku kimeeza awo ne mubuuza waliwo n'omwami yaliwo ndoozi ali asikaali then nga waliwo n'omukyala nga ye akola ku bupapula obwo bwokka abali mu radio ennaku zino bino binjogera muyinza obutabitegeera ne ba station managers kati ne bampa akapapula n'ensasulayo akasente nusu zaali bisatu ku bina around there 2 3 4 ne mpandiikako amannya Mbaziira Tonny
nga nveera Bugabira Masaka Academy nenteekako bentumira of course era ntumira baana abamu bosana ku ssomero ati ne maama Bugabira ate maama erinnya tuliteekako bayinza okuku amajja g'abazadde babalaga googera bati munnange nga ntambula nzireeka kawungeezi bannange nze gwolaba nali nguddewo ekigo nali mpeta bwe nti ewaka kate nga te waliwo endala gye batega 93 Fama Radio yukwati jajja ali ateddeko bali alino aba yageze na kukula muddo gwa mbizi rediyo eri awo mu lujja eyogera bannange ngenda okuwulira nga kwaliko program butannaziba yaliko kawunge yatandikanga ssaawa 11 ngigwa ssaawa nga 2 ekiro nga kuliko fino kyoyagala Mayanja Richard a man from Paraguay asinga okulavi the radio zivudde wala kakati ngenda okuwulira ngagera kuba yalinganga ayogera asooba mukwano gwange awuliriza radio Equator onani agamba atya ngenda okuwulira amanya gange tagakubyewo ng'asoma bennatumidde ennoloza ati akasoma akalweko sekendi ze kinene nnyo nga 6 ng'akasudde wali kuba kiri akabambi babanga na bungi bambi munnange ng'asooka ngwawo ekigo nga nsanyalala banjogeddewo ku radio ngenda okudda enkya ku ssomero nga zisinze emboozi ku kyalo kwoddaga ne bannange mutabani wa Nakimbuga oyo sebo twamuwulidde ku radio sebo bamwogedde n'ekyalo kyaffe ne bakyogerako ku radio so ba station managers olwaleero idea eyo yali ku radio Equator bupapula bwaliyo nga bwakutumira simanyi mpulira ndowooza tuleme kukkiriza nti kyaggwa naye olwaleero lwakuba simanyi naye oba olwaleero bukyayinza okukola ba station managers abali mu byalo n'embibuga wano kuba mmanyi nti abawuliriza abaffe abo si bonna nti balina smartphones si bonna nti asobola okuweereza voice note ku WhatsApp oba ogenda ku Facebook kintu ekyo kyaliwo radio Equator kyakolanga nnyo era twabugula nze kati eyo mbadde mbanyumiza mulundi gusooka naye buto okuba obupapula obwo bwayonoonekeramu sente zange empitirivu nzingiranga mu 7 so byebyo abaaliko Masaka nammwe ab'e Masaka nkimanyi byenjogedde mbimanyi radio Equator by then yalina abantu abakabi ab'amaanyi basala makulu abo Rona ne Sara Buddu Express program butannaziba fino kyoyagala man from Paraguay meya w'Ennakayiba asinga okulavinga Shiba Magezi Luanga Junior walinga wani omugenzi kati omuziranyonyi Dickson Sengozi tusuubira Boni Sanje Lukanga Dennis Majwala kolere ensiyo gatali givaako kolere engulunga agende ncha radio Equator ngo inakyo gigamba so tweyanza nnyo tweyanzeege kati eyo mbadde mbanyumiza badde banyumiza luli nga sinabala genda okutandika kukolayo nga tukyali baana bato gendayo ng'oyagala kutumira akuwa akapapula n'osabula embaga n'okwana saba nga tukwana obusuubiza omuwala ajja kutumira ku radio Equator ajja genda nkulireyo akapapula